naye ndowooza emboozi esigaddeyo katugenda tunyumya nga tutambula. Kitundu kyaffe ekyakubiri tuli mpozi wangamba erinnya ki? Nze Aidah Nanteza. Aidah, tulina Aidah Nanteza ono tugenda mubuuza ebibuuzo ebirala ebiddako mu kitundu kyaffe kigenda okuddako. Lwaki yasaze otambula naffe, akomyewo, bibadde bitya, twogere ku by'obulwadde. Njagala nnyo ebintu by'okuyamba. Njagala nnyo okuyamba ku bantu. Okay, kale ka tusimbule tuve ntubere nga tweyongere ate nga butongere okunyumya emboozi mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Enjoy Marina ku kamera. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155. Ngenda zambala Sonko. Kala. Tufuluma ku kisaawe tufuluma n'omugole waffe gwe tukimye olunaku olwaleero. Eno exit so twolekera Gombe Kibibi Gombe Butambala twolekera kale bannaye olugendo lw'ekyeyo bwe tufuna omuntu ng'asobola otunyumiza tuba twaganya n'atunyumiza. So twolekera tugenda kyamira Mpigi tugende Gombe eyo munda naye tukyalina omugenyi waffe twagala tugendera nga atunyumizanyumizaamuko. Naye mukyala Aidah, bantu bangi abatambuza abantu. Lwaki wakyuzinga ffe mu bantu bonna be tumanyi abatambuza abantu? Nanti nkugambye nze njagala nnyo okuyamba. Njagala nnyo okuyamba. Kati anti ndaba engeri gy'oli nti wafaayo oyo omwana omuwala. Omanyi nfe abaana abawala olaba obwobuzibu oyo mwana nakafu bwalimu ffenna twabutuukatuukamu dda. Obw'okuzaala nga emyaka gikyali? Nze nazaalira ku myaka 17. 17? Oyo yennyini gw'oli naye awo first born wo? Myaka 17 oyo yennyini? Ate bwe wali namoja waggulu kuba nakafu yazaalira ku myaka 16. Kati obuzibu bw'osiŋŋaana n'abantu b'oli nabo. Kali ketutera okwogera nti bw'oba otambudde naffe kyetufisaako tufuna amafuta agatutwala mu bantu abalala. Omuntu bw'oba ng'olaba ng'alina bw'ayamba nawe omusindikamuko. Kituufu era oba otusindise mbu otambula naffe. Ne bw'oba nga yadde oba temutoolako ne muwa ababeera bayambibwa. Naye era kale nga okuba omuntu n'omusapootinga. Ng'alina ekintu ekirungi ky'abeera akoze. Nze kati olaba Sonko. Ebyo ebintu byendeese nze abaana bange si bato.
okiraba engatto ezo z'olaba ensawo emu ejjudde engatto tonotono eddirira kano koolabye ejjudde engatto naye nga nzironda bweru okuzironda kutya nga ngenze kasasiro okutwala abantu bazisuula ono oyo mutabani muwala mukamwana wa mama wa baba kaŋŋambe kale Nuula z'abaana balina abaana abawala babiri Diimu ne bana kati Diimu yenkana ne muwala wange olastiboni wange kati baana ali myaka nga 14 engato ezo ziba ziyambako ku baana kyogamba ffe ze twambala entudigira ntuli eswaga bali aberi basuula nsuule tebooza ngato bali naawe bwagigula mu dduuka n'agyambala taddamu kwoza bweddugala asuula nsuule mbolo yeeba eweddeko ng'ate agula ndala naye nsi eno ebaana mbwa Omwarabu mulaba edduka si byangu Omwarabu essente bwe wookubira omwana mbw alidde olukumi lwo simanya alubbye simanya abbye 10 n'omukuba okubula omufiirako omwana w'Omwarabu ozisanga zibunyawo mu kisenge ng'alina n'akeetaano akazirina temuzibajjako emubeera eyo eri tokwata ku kintu kya muntu mpozi ng'onoonya kufa era weemakulira ennaku olina okukagamba oyo omwana muwala waba alimu engalo azitemeeko nga mpanvu azikendeezeeko nakafu ng'agenda okukola onadda mu byokwemakula tokwata ku kintu kya Mwarabu ng'oyagala emirembe kati omala oyongeramu ku bano kumukka n'okupikamuuko abatulaba then twengere emaaso ne gundi yaffe tuligayaaza Kabanyola aligayaaza ye luli wabadde otunyumiza ebyokuyamba saako tutandikira wenyini ebyokuyamba okuyambako nti okuba like otambudde naffe olw'ensonga olaba programu zetukola nga zirina kyezigatta ku muntu wa bulijjo oyo oba olina okumunayo okumusikaamu kati olaba bizinensi eno ey'okutambuza abantu kuba naye aba alaze omutima nti naye alina baayagala okukolaki okuyambako kati nawe oba olina okumukolaki kubanga gwe nkulabye luvannyuma nze fifi gwe nasooka olaba nga nabo bakola oyo airport pickups nga nkyayinona ku kyeyo kyange kyakutatu nga sinayingira na kyakuna nga ndi mwaka gwakusatu kitegeera kati gwoze luvannyuma otandika ebyo tugezako olaba nga naye olwokuba nti kale kyewali otandiseewo bambi omuntu otunuulira omuntu n'otunuulira embeera gy'alimu kati natunira eri omwana omuwala alina abaana 3 ne musaasira mutoni nenkuba akafaananyi Aidah nga nze yazaala abaana 3 n'obulumi bwe nayitamu nga nzadde omwana ono n'ebivumo bye nayitamu kati singa baali 3 nga nina olubuto lw'ono omwana naawe manyi embeera y'oku ssomero kubeera naye abo beba first born be bakwogerako ate naye baana be basomero ekigambo kibeera awo mukulu kubeera nabo buli lwakusatu bagenda mu ddwaliro kati bambi nakubamu akafaananyi ne ŋŋamba bannange ono omwana omuwala byayitamu bingi nentunuulira omuvubuka bannange olemwa nga banawala tusoma naye nono bannange tukoze emboozi nnyingi zozenga ofollowinga mboozi yasinga okukwatako mu mboozi zonna zetuzenga tukola emboozi tulina eya Nakafu tulina abaana 3 tulina kojja tulina abantu bangi abali okwo kali akana kabaniya nako raniya era ezengato mbadde manyi nti nowizigire ofunemu obugato oba obunasobola naye nga nalabako ngaobugere obulinga eza bashiraniya olinamu obw'abaana abato si bwabato nnyo obwabato nabugaano bashiraniya wa myaka 6 yakagiweza juzi wano waliwo obugato bweninamu kapeya kali kamu ngaakabatototo akabaana anti baana bawala sinaamu nnyo balenzi bali abaana bawala zembadde nzijjako engatto ani ne bashi naye muwala kati mbadde nkyakunyumiza sonko nzo ndaba abaana abange bakulu mbakubulidde emyaka nandibadde sitawaana kuzunga n'ebyo mbuzungatana n'ebyo bigatto simanya mbu mbironda wabweru bireeta embyoze omanye omuwala bwagubya engatto anti engeri gye basuula alabika agubiza ddala wamalanga asuulayo agigubiza ddala okuva le yagigula teyitako ku mazzi kati n'okuuta mu ndoomo mukulu emikono negikuluma ng'okuuta ekko liri lisobole okuvaamu etunuleko ng'ey'abantu nandibadde semalira budde obwo kitegeera naye munnange okikola olw'omutima guli naawe okuba nti olina naawe abaakubeererawo mu kaseera ako kewabeeramu yadde nti bonna tebaba balungi gy'oli naye era ate tebaba babi bonna kati nze nakula kale n'omutima nti njagala nnyo abaana abato
mpulira ennaku y'amaanyi okuddawo omwana ng'atambuza ekikere nkubamu akafaananyi naye ng'ennyanja y'ogiraba amazzi gaago Lake Victoria yenga eri ku nnyindo nnyo ennyanja yiyo eba erimala n'esala mu kkubo nange kyendowooza ng'eri ku nnyindo kizibu eno teri mazzi malala temayinza sala nga waliyo amalala bwe togyanga eri ku nnyindo nnyo walaba katonga bwe yasala waliokisuubira ekyali kizibu enkuba netonnyamu omwezi mulamba nga tasala gundi nalubaale asala va ku byakatonda kati ewaka eno gye tugenda okukoma wano mu Uganda era kyeweesunga n'ogamba nti netagolaba ku gundi nesunga kino nesunga kiri bye nesunga njagala nnyo ndiizi oyagala nnyo ki nze sirya bogoya oyagala nnyo ndiizi nze amenvu sirya bogoya amenvu ga bogoya kati ate ebigundi nga bw'obimanyi bino ebigundigundi ebyo ebyenvuyenvu bino ebiwakise bye baba balina bonna neeno mu Uganda abamu babiina atali bogoya ategeera so osinga kwesunga kulya njagala nnyo ndiizi njagala ovacado njagala gonja kyova olaba era nze ennimiro yange nabagamba basimbe nnyo gonja n'endiizi njagala kivuuvu mu misinga olinayo ennimiro eno ono mwana yasimbamu ebitooke eri poloti gye baagula olinayo poloti endala etali poloti ya mu nyumba gy'oguze ku kyeyo poloti eri ku 108 ku 5 ku 108 atano ku 10 ku ngazi kati basimbako ate bayirawo obugagga buli nnyo mu ttaka obanga oguze ettaka naye byaleero byayonoonese Sonko abantu babakoonera amayumba nze byembazeemu n'amaanyi nti oli yaguze empewo nti ate bikoze bitya nzi bimaze bana Uganda ebendowooza kwebyo nga n'amaanyi agakola ganzigwamu olina kwongera kukolako kubaawo so abantu baffe batugobera tukyali mu lugendo tuli ku story gye tuzze tukola okuva ekitundu kyasookera ddala nga tuyina omukyala Aidah ava ku kyeya amazeyo emyaka 4 n'omwezi gumu emyaka 4 n'omwezi gumu n'ennaku 10 tazeerabira zonna bazinsasudde naye ebbanga eribaddewo awo ennaku bazikusasula ennaku 10 sure obadde omanyi okusasula mwezi mbadde balikusasula mbadde mayiguba mwezi n'olunaku lw'okoze olwasembayo lwennyini tegeeza tugende mbawarabu be bali yaddeyaddeko naye baafrikanis bannaffe abaawano kisinziira abamu guli gutya nabo bennyini waliyo abali feege emirimu mu kiyumba gino giri gitya lwaki kati olunaku lwange nganze mu nnyumba eyange gyendimu kale n'ekirala kyemba ŋŋamba abantu olina okubeera nga weekubiriza okukola nawulira gundi nakapaati ayogera nnyo ku beebusoga mbu nno baagala nnyo okwebaka mbu tebaagala kuzuukuka mbu baagala nnyo okwebaka ennyo kati olina okwebeereramu n'okola emirimu gyo nga weetuma wekka omuwala bw'ajja kukwagala bw'aba alimu ku magezi omuwala bw'ajja kukwagala nga weetuma emirimu n'ogikola nga si yakulagidde kati nze mama wange abadde abawo n'okujja waggulu anti tulina amafumbiro 2 kati kakugamba ennyumba eyange eri bweti waggulu wali ekisenge ekyemusulamu kyali kya mama bwe najja nali nakajja mu nnyumba eyo waliyo wansi gye nali nsulanga ennyumba eyo tebannagikola bulungi nga tebannagiri innovatinga kati nga mama asula ngulu kati ate baba waliwo buno bulumu waliwo obuyumbayumba bwawe bwe bazimba obwo busaidi house bubanga bu boys quarter waliyo akamama gyakyaliza abagenyi be n'akababa naye byonna babitereezezza nga wendi kati nga baba gyasuleyo wabweru lwenajjira kati nze ne waliyo kirumu nga kiwanvu omwo mwe nabuyiwa okumala emyezi 8 nakiyingira nga nakayingira mu nnyumba eyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okumeka ogw'omukaaga 2019 kitegeera nenkivaamu nga lumu January 2020 lwe nayingira mama n'avaayo eri waggulu nakka wansi ng'ennyumba bagimaze bagani innovating ogirongoosa biki byonna ne bagikola bulungi kati mama ne bakka wansi nze nenzira mulomu ya mama kati waggulu waliyo effumbiro lumu eyo gye mbadde nsulamu toilets 2 n'ekisenge ky'amabaamu oyo omwala owokusatu
n'ekirala ekyawo biduulu bali abawalabu abawala ne bw'aba yafumbirwa asigale n'alinayo obuliri bwe ekisenge ekyeru ne waba afumbiddwa obufumbo bwe bugaana akomawo bukomi eno tebugaana obuli obwa bali tebugaana si bye bino ebyammwe ebya Uganda abeerayo ayinza n'okubeera nakongola omwezi ngolooza yanoba ali n'amala n'akyusa n'addayo bali abaana biye beeyisina nasonka omuntu wayo kunyumiza oyinza okugamba tuli ku firimu omuwalabu ku mwana ye munnayuganda ku golodi omuwalabu tokoona ku mwana oba omwagaza emirembe omuwalabu ku mwana ye munnayuganda kuki ku golodi nga bwe balaba bamubba kati ye muwalabu ku mwana omuwalabu ng'omwagaza emirembe toyogera ku mwana we era omuwalabu olina kwebeereramu bwebeerezi ng'oli naye kati nze wanudde nali bino binniigiina bino byolongoosezaamu byali bikoze eki nga bikaddiye nawe era kati nze byeri tebikyanzituusana nnyo kuba nabo bagula China era ganyigiina bweno bwe gafa n'ageri bwe gafa nze nagana sitaali kitukutunza twagala nnyo ebintu byeri kati webifa mama oba yali agenze waabwe by then ndowooza eno no tuli ku express oluwulira oluguudo oba waluyitako ng'ogenda siluyitangako naye naleka luno baluyita Entebbe Express Highway mbadde ndulaba bulabi so oluguudo luno tujja ntulutuukako ne tukwata ababbi basinga kubeera ludda wa ababbi kuno oluguudo naluwulirangako edda nga bagamba ababbi naye mbadde sisangangako oko babbi nze nga nze gye baliko togamba nti sisangangako naye gamba waliwo enfo zaabwe bazitwagana abawoba weewano bwe tujja ku luno oluguudo tusasula wano ne tweyongerayo tukwata abantu bano babiranga sente buli omuzaana n'abapiki bakyasasula piki wano teziyitako piki bugaali ab'ebigere tebakkirizaako baali babakyaginze sente tebabikkirizaako era n'obupande bwe buli mba mulinnya ku luguudo luno tebalukkirizaako kati so tusasula lowooza olaba ebbalibbali waliwo ekitoogo mazzo wano tujja ne tusasula ne tuluyitako tekuba jjamu kati tugenda kugukira mu Busega twambuke tukwate Masaka Road then tubeerenga toviiramu Busega kati bw'oba oze mu kutya Busega tema wali we nagambye waliwo oluguudo tomanyi wajja tukalubirira tomanyiyo wajja tukalubirira jjamu serious na luguudo olwo n'ekirala wajja tukalubira wajja tutawaanya tugenda tuyite eddala lumu wali e Busega ne munnange waali walungi ntegere naye tewakusuula wala nnyo ndumanyi naye obudde luyinza tukalubiriramu so ekyamuyita lumu ewanguye so tuli kuno olugendo obadde otunyumiza omuwalabu ku mwana tazannya kati mbadde nkyakunyumiza mabaamu nga mugamba ku sente zange anti obaawo ne sente zo nga gwe bayinza okuwaayo kale ng'ebyo obeera munakasenteko nga mugamba agenda ngulizeeyo nniigiina omuwalabu boosi wo oyo omwana omuwala kati mama bwe yadda nga malamu oba yadda mu bikyawo sikyabijjukira kati mama we nadda kale byalinga byakusaaga nga mugamba malamu si mulungi bikoze bannanga omukazi yali obuwuka nagamba bw'aba si mulungi genda oleete poliisi ejja omukwate omukazi yali obuwuka yali amanyi ovuma mwana we naye nga wali oyogera ku kyaniigiina kwali kusaaga paka wenamugamba mama nedda just kusaaga bikoze bitya omuwalabu okumukkakkanya omwana taagala muvumira mwana paka lwe yakuulinga balina valyo y'abaana era okuva olwo omuwalabu mulaba edduka bikola ebirala zino si ze twenches ze beebakamu nga zino twenches bazoogera ekisoboka omanyi wano mu Uganda wane waffe ababbi basobola okuba everywhere nze mbeerako enfo zaabwe mbadde nziraba ku vidiyo era nsobola okumanyawo awo mweri ettaawo eryo oba lino bwe baali bakoze ennyumba nga basulawo nga bagamba ki ku northern anti kati ate no si northern ettaawo erimu omanyi wa mirundi ebiri kati eno si northern ate northern ate endala ababbi basinga ku northern kuba kuba abantu batambula ebbalibbali rounds ezivaako boda piki byonna okitegeera neno nayo towakana Sonko nze mbeera nayo katolabera wano singa bateega wano ne babba ne bayitawo nawe oyinza obbakwatira bonna babbi bo bali everywhere tebabula kasonga bulabe ekkubo lino nga bwe ligenda bwe liti laga wano ekkubo lino wala nga bwe ligenda bwe liti olaba gye likoma paka eri
bwe mutambula singa wano ofuna buzibu kizibu nnyo ave nadda eno kugenda agambe bali olw'ensonga bali eri ne bano bali eno libawanuwe nti no litwala butwazi tewali gwoyisinganya naye ngadda n'abali eri era kuno kuliko n'emmotoka yaayo gyoyinzita nga breakdown kuliko emmotoka zaako eziyinza oyambako nga layikenga kimanyi era tuyinza ogiyisinganya naye wano kuliko drone ebeera kuno ng'etambula tugoze kuliko accident okudduukirira abo Saudi alina enguudo buno obwammwe bwana buno obufunda bwe buti ziringazi zisingako ku zino ng'ate za mulembe kakolansi kali konko black omusaudi alina ssente kitegeera bannange nze nagambye mulumu y'omwana osobola ogirongoosa nga mulimu emitwalo gya Uganda ng'alinamu ssente ze nga zino wazimansiza wali azimansiza gwe okuŋŋanya ng'oteeka wali wabbali tokwatako ng'oyagala emirembe oyagala oveeyo ng'oli mulamu esaudi tokwata ku kintu oluusi baziyinza n'ozikutega naye kati nze badde bamumanyi embeera zange kuba mpangadde nabo era nze tebankyekinze bintu ebyo nze nagambye mama nkindeete ensawo zange wano olabe byenkolaki byentaddemu nga munyenywa n'ebya bidubu byadde ngambye okungulira kiro ezaakoze eki eziri excess ne bakuba ensawo eyitwadde twagipiipye nnyo eri ensawo twagipiipye nnyo nakitaddemu ebintu bingi nebibeera excess nga nabino ebyagundi ebyo natadde mu kibokisi nebitasobola kugenda naye nkubuulire Saudi tebeeronderayo bino bannayuganda bye beeronda era yo omwana omuwala olina omumukuutira ennyo kuba kati gwe omuyimiriddemu nakafu ekyo kye nabadde nkyakunnyonnyola nti omwana oyo munafu mbuuza lwaki nze bwe nali nkyali mu Uganda eyandiramu okugenda nkuba ekyeyo mukwano gwange oyo maama Nnaamu wadduuka nja kulagawo edduuka eryo nga tutuuse eri eggondo nga ye yagendakoko n'akikuba abaana be ate nga bo ssente baziyina naye abaana bagenda 217 bo batandika 217 okgenda kitegeera we bakukusizanga oba obijjukira ebiseera ebyo nga bamanyi nobayisa ekenya nesente basabiranga ennyingi okugenda ebyo baba bwe bagendera naye wenkugambye nti nakafu ogamba ye ebijanjala biriisa mpiso wano mu Uganda tosobola kululwa kyoyinza kukola naddala ku mwana omuwala obwa maidi bungi okiraba omuntu omukozi aba mukozi pulosesi y'ebintu ebyo tebigenda twala wiiki tebigenda twala mwezi oba myezi 2 bijja twala nkugambye ebyaffe byatwala emyezi 5 kyokka nti n'Abasaudi tebakyagobera nnyo mu bannayuganda lwa nsonga pulosesi ewanvuwa ofuna pulosesi yeno egenda mpola erisiro ate bannakenya beebyabwe byanguwa lwakuba baba baanize badduuka nnyo mu biyumba baba baaninga kati batolokayo ne bagenda ku makubo ne bannayuganda badde babagira naye obabyo byaba bitya kati abo batoloka nnyo abo abaana abatoloka mu biyumba bw'atoloka n'adda mu mirimu ki abamu batoloka lwa mbeera kibibi kitunzi zigoti wano tulina kankole wano tulina rawundi gye tuliko abatulaba kitunzi zigoti kakindu zigoti kibibi kitegeeza waliwo abadde ekibibi eno waliwo abayitawo kano ke katale k'abasanda kati lino lidda kakindu lino lidda kibibi kano ke katale k'abasanda ke tuyita ku sayidi eno rawundi tulina diversion mpigi
Mpigi, Kanoni, Sembabule, Masaka Road. Anti babikyusizza olugendo. Okay, kuba oli amalo sala babadde batemera wano we wati ne badde eri. Sonko oli kuki? Tuddawa. Oddeno. Twina ati mwete munnangamba gye tudda. Olikola round about 20. Nedda mogwa mu mundage gye tugenda. Bana tuliko airport pickups ya. Twina gutupikinze ku kisaabe gutuleeta. Mogwa mu mundage gye tudda kubanze kati gende simanyiyo. Gende eri. Ya kujukirayo nga ngomayo. Round about. Nedda mwete mundaze gye tugenda. Opando mazo buso mwa. Nedda mu mundage ntudde eno. Anti nkugambye oli Kakindu ono yishibi. Anti n'otangamba nti mudde eno. Kakibi bidyo inokwata. Kakindu ye mitiyano kitegeera mu baddankani. Mitiyana? Wale kyalo kye bayita mitiyana eno. Mitiyana, Kakindu bikoze bityo zigoti. Bannaye tutambula tutuuka everywhere bwe tuba tutambula. Mubende? Wano kubayita bweridda emitiyana Mubende? Anti era bw'oba emitiyana ogwa Mubende eyo. Liri likutwala tulese wali eri? Ligendera ddala eyo n'eggomba n'eggomba bwoti. Bwe tuwetera mu ŋŋambewo nga tetunnatuuka nawo mbeegayiridde. Anti bwe tuba tuweta kuba mubadde mwerabidde okuŋŋamba. Bane gye tuli bagambe Kaabasanda kati. Kaabasanda. Tuli Kaabasanda kati. Bwe tugenda kati tubuzayo kyenkana ki? Obuzayo wajunye wabalayo Kaabasanda. Oba tudda ku kibibi. Tewaliwo mirembe. Nedda waliwo bino mirembe. Waliwo gundi. Ewali ekisozi ekinene. Gye mirembe. Waliwo ebyalo nga bibiri by'obuuka waawo nodda ekibibi seboneka kulimba. Waliwo Mugojja ewa taata wange gundi. Ewa taata wange Ssaalongo abeera Mugojja kibibi. Waliwo Mugojja y'oba oyambuka bwoti. Nga ku poliisi. Abantu beeno basinga kulima ki gye tugenda okuva wano. Ate Butambala bw'abe Butambala Mayirungi n'Ntangawuzi. Butambala. Wano tuli Butambala? Kati tuli mu Butambala. Tuli Butambala? Basinga lima Mayirungi n'Ntangawuzi. Kasita obuuka Mpigi. Kati ebiddako Butambala. Lukalu oli gy'olabye awo gye nagula. Gye wagula ennyumba gye watunyumirizaako emabegako. Awo omwana waakulaze. Gye wazimba ennyumba. Sirabyewo andazeewo leeti. Sirabyewo bulungi. That's why nagambye ondagirawo bifo kuba abeera avuga. Tosobola kulaba okuggyako ng'oli very keen. Obadde tosobola kulaba. Nedda nalegenda ennyumba. Yagiyingira nanyengedde naye nadde sobola kudda ku nnyumba nga tuli mu koona badde bajja tukoona. Okay. Kyetaaga kuyimirira osooka otegeere. Anti teyaŋŋambiddewo. Oba olina okuŋŋambirawo before. Olaba tuba tugenda betera wali ŋŋambira wano olwa speed. If not singa nsibirawo muba muwedde. So tuliko airport pickups bana abaze bagoberera tuze tukolamu episodes okuva gye twava emabega tugenda tunyumyamu in a freestyle way. Naye kati tuli Butambala basinga lima Mayirungi nga sigalaba ndaba bitooke. Mayirungi, Ntangawuzi. Naye ngebbalibbali ndaba bitooke. Faawe Butambala etava abato buli avaayo abamukulu. Wali akawulidde kaako? Era oli wambuuza bw'omugamba Butambala, Butambala etava muto. Lwaki bagamba nti eva bato wavaayo bakulu? Anti bagamba Butambala bafumbiza abaana abato. Tokiwulyangako? Kale okuva gye twatandikidde okuvira ddala ewaka tutuuse kyalo bakiyita bati? Kibibi? Kayenje kaki? Tuli mu Gombe Butambala. Kayenje kaki? Kaki? Yabera tusanyisa obbalaba. Mene kabula dda. Nga tusanyisa okulaba. Mene mukulike ekkubo. Nga tusanyisa obbalaba. Nange. Oli mukkubo bannange. Nami omulabe tumuleete. Nange aga. Tulike ekkubo. Tusanyisa okulaba. Wazunguwala nadda. Muzungu. Nange tusanyisa okulaba ssebo. Kamulamba. Amazima era mu Amerika. Gamba mukeewe engeri ali bayite bakoona. Amerika. Amerika ali awo. Andi afuuka muzungu. Abazungu. Ekase ddala beeko obufaananyi abazungu. Tukirira toliiyo. Tuyinza okukirira gy'okola otali. Genda eriye. Genda nabuza.
N'ozunguwala bw'otyo. Mubisi munju. Kulika ekkubo munaaye. Kulikirayo ddala. Olabyeyo kati eno ewafu. Sooka obateeketeeke. Kutuula. Olaba ekyalo. Omubeera eyo. Junior, jangu ongera ebintu. Wama jangu. Nabuti jangu. Abantu bagayifingidde ojangu muzi kubaawo abantu bagambe tuzze. Omuyombi ali bize. Nati gyokala kano kamanyi n'okwegula okwata n'onyiga n'ogiraba otuzi. Bakitegedde motoka olina yigira n'ovuga emmotoka wano yigira ku eno okuvuga emmotoka. Kale tuyingidde ku kyalo Kibibi. Abaana baapamye wano. Naalu. Robin andeterako ku nkumbi. Nze bwe nkuyita Robin ayita babuyitaabi kubanga luneze gwe namanyiira. Wano abaana ndowooza oba bamulinnyeemu luddawa. Enjawo yange. Esiweke muwala we yange. Kumanyi. So banayo omukyalo ono atumukime ku kisaawe paka ewaabwe. Babayirawo Kibibi? Gombe. Kibibi Gombe. Ekyalo bakiyita batya? Gombe Bukambala Kabula. Ekyalo bakiyita Kabula. Kabula. Katundu nga bw'ogamba nti ka village. Amaze emyaka ena nga ali mu Saudi Arabia nga yagenda kuyiya bulamu, yalina ekirooto eky'okuzimba ennyumba. Ali wa maama wano wa maama. Eno bukojja. Walina ekirooto eky'okuzimba ennyumba then otandiseeko. Nazimbeera. Yeah. N'enkomerera. Ekyalo tekikusaze, ekiyiwi tekikusaze. Ndi lumuzi bbiri n'eddiiro limu. Ze ruumu ssatu okutwaliza ewamu. Wakomerera baasereka mabati kwegali. Baasereka anti nyinza batasulagira tofaayo nnyonnyola tofaayo tujja gifuna. Naye lwakuba temulindabirwamu n'ezigi nazigula n'amadirisa ne bigendamu era. Kati amadirisa ndabirwamu temuli n'ebyo ebisigadde gattako siiringi gye nali eyo process gye nali ngenda okuzisaako. So yogadde olaba embeera nga okukola kyokuba plasita ebyo byonna tebinnaba. So yagala olaba embeera nga bw'inaatambula oba oddayo oba toddayo then olabe ekiddako. Babebi ebebi alazeewa bebi gaalo balina bye bamutumye. Okay. Omuntu ali eyo ng'atya ogenda okkuba ekyeyo akyali awo agamba bannange binaba bigenda kukoma bagende okufa ko kwateeka. Oba Kadaama tebugenda kukoma. Tebugenda kukoma ekyo bakimanyi. Agala ogenda okukola genda okole. Kyolina okumanya bali bangalo. Abafuna ebizibu kibaawo. Ne abanaasurvivinga banaasurvivinga. Era bafunamu n'abasiru abazigabira baba boyfriend. Nabo bakyali bayitibwa ate bakyayitibwa. Kyowago maze emyaka ena miramba. Nobyoka mutabanize yakubanga. Ono gutulabi. Gutuze naye. Ne munnamuddako naye yasinga nti oli asoma. Yeah. Kyogamba gomazeeko emyaka ena gyonna nga tofunyeeyo. Maama abagenyi totulaba. Jangu oyaniriza abagenyi maama. Omugenyi uno. Abagenyi. Omugenyi uno gwoba osinga owahaaga. Okulya emmere. Ndya gwe ofaano ndidde bw'oli amannyo gavaamu. Wesibye ebiziina bannange. Bannange.
Okay, so tuli Kibibi Butambala kalo bakaitani kabula. Tuli kalo kabula so ze tuze. Tulina mwanyinaze gwe tuze naye waneeno. Kangeze kulanga nkola definition short here musobola okubanga mulaba. Tukoze program ono kuva gye twatandikidde okuva ewaka mutabani we twasula naye ne tujja ne tumovinga up to this side ne tuva ewaka tugenze ku kisaawe tumulinze. Ebyembye bibaddewo nti yeerabiddeyo ensawo ze bambye. Ya naye kasomalo kuyingira ewaka batutegekedde n'emmere tumalo gikuba. Then atukole tubeere ate nga tuddayo. So nyongera okujjukiza nti gweyagala kukola airport pickups. Enamba yange weeri awo wansi ku screen 0706 794729. Book with us tujje tukukime. Okitegeera bw'oba olina omuntu oyagala tukukime naye asobola okujja tukukima. Naye tuleeta ab'ekika bonna. Naye ate si kiraba munyo makulu kufuna muntu ajja akukima. Kyetusinga okwatagala omuntu omu mugenda ne mukoleyo ne muddanga ne waka mwerabirayo. Okitegeera. So tubako n'omuntu atuyambako okujjukiza waayo tulina okgenda ewa tufune tutabula. So embeera bwetyo bweri. So kojje mukulu gwe naye. Tulina wano omwami gwe twatandise naye wantu twasuze naye. Twasuze ffenna eri okolayo emirimu ki eri gye wava. Wa? Kyanja. Kyanja. Badde ndi mu process ya kuzimba. Okay, mami tumukomezaawo. Bujja badde nkubira kasemya ngamba, kubireko yangamba twasuze ffenna. Nituva ffenna ewange ewaka. Netulumba ku airport, netumwelkaminga, tutambudde ffenna ebikyepe tulidde ffenna mukubo paka yetuguse ewaka. Kyebalize Katonda ekikolanga mami yagenda myaka 8. Mwebaza kyoncha nsonyo kubanga mama akomyewo. Myaka 8 nga taliiwo. Mwebaza nnyo kubanga akomyewo olunaku lwaleero. Mama gyabadde ku kyeyo byakozeeyo. Biki byasobodde okola? Kuzimba nnyumba n'okufuna ewuwe. Yagula ewe n'azimba ennyumba n'agula ne poloti endala ewalala. Ate nagula era nakyo kyasuubira okwongerako mu maaso. Eri poloti gy'abala kinyumiza we wamwawo eri ataano ku 18. Kuliko ennyumba n'ebitooke n'ebyasobola okulimirako ekyo. Newasobola okubeera nga limirako. Ssente ze ez'okuzimba abadde ng'aziweereza ani? Abadde alina gwaziweereza tetubikwasaganya babiri nze naye. Gwabadde ng'aweereza? Azisindika nze ku ssimu eyange n'engenda ewooli gwe tukwasaganya naye ne tubikwasaganya. Biki yamukwasaganya mutegeeza kutunnyonnyola because abantu gye bali bangi basindika ssente zaabwe Uganda ssente ne bazirya ne bazibba. Twali tuziggyako ku ssimu ne tuwala biki ebyetaagisa ku nnyumba eyo ez'abakozi ezo. Bwe yali agenda ogula ettaka ssente yaziweereza ani? Era zo yaziweereza mugundi muganda we kale abamukulu we gwe yaziweereza bwe baatabukamu n'alyoka amuddukako ate nabanga alina kojjaawe gwaziwa asindikira nze nengenda ewooli kojjaawe ne tubikwasaganya babiri nze naye. Kale okuzimba zibadde nga aziweereza ku simu yo gwe yange direct. So n'ogenda n'ofuna amagezi n'ogula bulooka n'ogula emusenyu. Bulooka nze azeekubira. Ozikuba n'azikugulako? Ziri ezasooka ezagizisitula okujja wansi teyazigula. Zino we yangambye nti kati ngenda kukwaayo ssente. Kati abadde nga kugulako zino ezimu ku bulooka zobadde ng'okuba. Zino wazikubira wano kumpi. Zino era zaawano waka ettaka nditemye wano wonna waliwo ettaka. Waneeno so badde ng'otema. Wonna waliwo erifunvu. Then mama n'akuwamu ssente. Noyita emmotoka n'ezitika n'ezitwala eri ewali ennyumba. 15 okuzijja wano okuzituusayo eri. Ebitolo 10 nga ne bulooka zaako eziri. So bane omukulu ono asobodde okukwasaganya ebintu bya mami we n'azimbira mama we ennyumba. Mama yagenda ku kyeyo ng'olwedde alina abaana basatu ngono ye mukulu. So omukulu abaddemu amagezi abamu bazibaweereza ne bazikwanamu abawala. Lwaki bazikwana abawala n'ojoogamu awo n'ojoogamu agenda okukomawo ng'okaaba amazigi. Ekyo nakyabadde akingamba nti ebyabawala ojjira obyesonyiwamukko. Nosooka obyesonyiwa. Naye bitaba byabawala abaana bayinza omuweereza ssente z'okuzimba n'aziyimbamu ennyimba. Music oba n'azikolamu ebirala n'agendamu autu. Zibadde sibikola. Lwaki like mama alumulimirwa n'okola ekyo kyaba akugambye. Gye yatusigamu nti tulina kutambulira ku bintu byaffe bye twagala. Tulina kutambulira ku byaba atugambye. Kye twagenderako naffe. Okay. Era byonna bye tuzze tukola ye abadde abitugamba. Mukole kino ne tukikola mu bulungi bwakyo. Kale nze Sonko Muhammad bannange for airport pickup sosobola tukwanako tujja ntukukima ku kisaawe Entebbe. Then n'ekirala ng'omuntu ali eyo nga weetaaga okutuukako w'ozimba oba okulaba ku baana bakyalira oba n'ekirala. Bw'oba oli follower wange kikole. Bw'onajja n'oyogera nange I'll do
I try to see what to do. Ndo bansolo kutuukirayo nkubire video call olaba omwana w'embeera mwali olabe gyozimba oba ebyo ebiri mbikola mkyama mba ngenda tetogamba bali eri bowereza ssente nti ate nti nno nzija ojja bba awo kyononye tuyinza obutafuna kyaddala nenyaga nondagira nentuukawo nze neeraba ekiba kigenda maaso then nenkola ki nenkuwa report. Kale toyanziza nnyo mukulu. Nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwe bulobaawo ku nsonga y'okunyirira. Kitegedde bulungi nnyo. Then era mu mbeera y'emu njagala okujjukiza Suplex Gym esangibwa ebweyogerere Kirinnya bw'otuuka ekinnya mu kavule n'okwata kkuba eridde ebukasa. Gym eri ku mukono gwa right ku kalina opposite Infano kalina esooka ku mukono gwa right ng'oyambuka opposite Infano kusala mubiri kukola ddwiro n'ebirala. Ate lunaku lw'omukaaga wabayo Bootcamp eno etuyambako okubanga tusala omubiri ne tubeera taratibu sana nga luwumbo lw'amagi. Tujja batwongera okukomawo mu program zaffe endala tube nga tuzikutuusaako. Nze Sonko Muhammad. Banaye tunaatambuza nga bano bwe bati. Bwe tumaze batika ate kye batukoze mu kimanyi. Kye batatuwadde matooke, soju, muwogo, lumonde, embaata. Tunaatambuza nga bano bwe bati. Tuli kibibi airport pickups. Abalabe munagijjiramu nga kyetwekoze tukyekoze. Buutu yiiyo n'ebirala bikyajja ffenne buli kimu kyonna. Wali ewaka gwe tuleese leero okuva ku kisaawe bwe muyita bakadaama. So waliwo ebirala ebikyajja? So okay gonja. Okay. Naye buli lwa mukaaga wabaawo bootcamp. So abantu abali around Bweyogerere, Kireka, kumpi ne Namboole, abantu abasula e Bukasa, Namanve, Kirinnya, Kireku, awo nawo n'okwetooloola awo. Buli lwa mukaaga wabaawo bootcamp. Ojja obaka kasente katintini nkosasula ekyalina ku promotion right now nojja n'okola omubiri okuva ku makya ssaawa 12 buli lwa mukaaga bw'ojja n'ojoyininga wani nojja kubanga olaba ekinaaba kitambula nga kigenda mu maaso osala omubiri webeere fiiti webeere ng'oli wa mulembe nnyo nnyini ddala. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.